Yes, nkulamusizaako mukwano gwange era gy'osinza odda okuba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku mayengo gano. Bakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero basisinkanye ekitongole ekya Electoral Commission era basisinkanye senior leader mu department eno. Kuyigi Update TV kw'osinza obba ng'otuwuliriza gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwenga kabali mu diaspora mbalamusizzaako mikwano gyange mbali kwekumira Kuyigi Update TV. Olwaleero abakulembeze okuva mu kibiina ekya National Unity Platform bagenze mu maaso ne basisinkana ekitongole kya Electoral Commission wali eri ku headquarters okusobola okulaba nga badisikasinga ku nsonga ezeetoolodde entegeka eri e Kawempe North Division by-election. Commission eno ey'ekitebe eya National Unity Platform ebadde ereceiving complaints. Commission eno ebadde receiving complaints. Commission gye njogerako Electoral Commission okuva mu kibiina kya National Unity Platform nga kiva ku incidents ezigenda mu maaso engeri gye bayisaamu bacandidates baabwe ssaako n'abawagizi baabwe n'ensonga endala nnyingi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ndowooza olaba engeri gye bayisaamu abawagizi ba National Unity Platform obutabalekera wadde ekitiibwa. Byonna byonna ojja obiraba ku by-elections zabadde zigenda mu maaso e Kawempe. Naye bwe babadde boogera Electoral Commission evuddeyo n'egamba ba-members bano nti babadde bali concerned ku nsonga era balina okuba nga batuuza meeting n'ekitongole kino ekya poliisi olunaku olwokubiri olw'ensonga nti ensonga twagiraba ng'obudde bukyali. Twatuuza meeting n'ekitongole ekya poliisi ku lunaku olwokubiri okusobola okulaba nga tukakasiza ddala nti bino ebikolwa eby'effujjo ebigezaako okuba nga birinnyirira eddembe ly'obuntu bimenyebwawo, tebiddamu na kubeera mu by-elections process ezigenda mu maaso mu Kawempe North. Electoral Commission era eyongedde n'ekattiriza nti beetaaga ba actors mu by-elections zino basobole okuba nga bagondera amateeka n'okufollowinga guidelines era n'okusobola okulaba nga badinansinga okuggyawo violence zonna buli forms za violence zonna eziyinza oteekako omuntu obulabe basobole okuba nga bivumirira ebikolwa bino. Obadde oli Kuyigi Update TV nga kw'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo mukwano gwange gwampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekumira Kuyigi Update TV. Mbaagala nnyo mikwano gyange era mbaagaliza ekiro ekirungi. Mweraba.